Abatuuze ku byalo bisatu okuli Kasozi, Maggwa wamu ne Bugayo ebisangibwa mu ggombolola y'e Makulubita mu disitulikiti ey'e Luweero boolekedde okufa endwadde eziva ku mazzi amakyafu nga bano amazzi ge bakozesa bagasena mu mwalo ogukulukutira mu byalo bino. Omwala guno gutwala ebyalo guyita mu byalo ebiwera ebina. Ne mu byalo ebiwera ebina ebyo ababa bagakimako nga si wano wokka naffe we twatega kitegeeza gukimwako abantu abasukka 5. Kuba naawe walala mu ebyo ebyalo naye era balina we batega ne bagamba naffe katusenereko wano nga naffe we twatega wano ne tugasena olw'abaana baffe. Tutuuseeko mu kitundu kino era nga tusanze abatuuze bali ku mwala basena mazzi ekissa obulamu bwabwe mu matigga. Ebyalo bino byonna tebirina luzzi wadde olumu nga ne nayikondo ebali okumpi eri mu buwanvu bwa mayiro nnamba. Nnyo era bagunaabiramu, tebayinza butagunaabiramu. Bagunaabiramu kati eri omwana ava eri ng'asena busenyi mazzi ennyonta yamulumye edda ye tomubuulira ebyo. Anywa bunywi abaana badde ewaka balwala kumpi buli lunaku. Omwala guno gulinaanye essomero erimu mu kitundu kino ng'alikulira Namayanja Rose alaze okutya nti bandibulwa we bajja amazzi oluvannyuma lw'omugagga okugula ettaka omuyita omwala guno asseemu ekirombe ky'omusenyu. Obulaliikirivu obusinga era bwe buva okwogerwako bw'amazzi. Amazzi era tugakima wabaddewo omwala nga mwe tukima era gwe guliwo mwe tukima amazzi gaffe ago. Naye kati olw'okubeera nti olw'embeera bakoze ki batunze omusenyu ate nga bwe tukima amazzi kati kitegeeza essaawa yonna bagenda kuziba omwalo ogwo babeere oba bateekemu ettaka tubeere nga tetulina. Omusumba Katende James nga ye nannyini ssomero lino agamba nti yalitandikawo okuyamba abaana b'abazadde abateesobola wabula kati atuuse okutendewalirwa olw'obutaba n'amazzi ng'omwalo ogubadde gubakwatiridde gwolekedde okusaanyizibwawo. Tutandika essomero lino ku musingi gwa kuyambako bamulekwa baffe oluvannyuma lw'okusanga nga obwetaavu bungi mu kitundu ate ng'era temwalimu masomero. Essomero ly'okumpi lya gavumenti nga liri mayiro nga 3 kubanga okuva n'okutuuka e Ssemyungu gye liri mayiro nga 3 ku 4 kati ng'abaana bonna abato basoomozebwa okutambula okutuuka eyo ne kitwala abaana okukulirira nga basobola okulinda olugendo okusobola. Nolwekyo kwe kutandika wano naye nga ne community ebyenfuna biri wansi bazadde baffe tebeesobola. Nolwekyo Mukama n'atuyamba ne tutandika wano nga bwe wali. Bisinze okutusoomooza ensonga y'amazzi ge tuteeka mu bugabirizi bw'abaana baffe. Weesanga twetaaga okukozesa essomero amazzi gabeerewo amalungi naye ate twesanga nti omwalo ogwo ate ne community kwekima kati gaba gakulwanira nnyo. Kati twafunyemu okusoomoozebwa nti ne nayikondo eri emu mu kitundu ate ekalira ate okuva wano okutuuka weeri kilomita nnamba tetuyinza kutwalayo baana. Ssentebe w'omuluka Ssekimpi Godfrey naye agamba nti omwala guno gwe gubadde guyimirizaawo abatuuze nga kati abantu boolekedde okufa nga bagezezzaako okwekubira endulu mu gavumenti naye ne batafuna kuyambibwa kwonna. Nga Kasozi gonna gulina obuzibu bw'amazzi newankubadde ate kati nga wano we tulina essomero lyaffe Solom lirina abaana abasukka 100 naye liri mu kitundu omutali ddala mazzi. Omusenyu gwabwe ekinene ennyo tugulinako mwezi gumu oba bwekisatu balina okuguziba kuba bwe balina okuyisa omusenyu gwabwe gugende eri. Guno omwala nga bwe nkugambye si gwa ssomero era bwe nkugambye nti oli bw'oba omusanzeemu anaaba yiddembe ly'okunaabiramu. Kati n'abaana ab'omusenyu obudde bunaatuuka ddembe lyabwe okujja ne baziba omwala guno ne basobola okutwala omusenyu gwabwe. Ku KSTV ne TV endala emu n'endaba pulogulaamu y'omusumba Nkuusi nga agenza anonako ku bitundu mu ngeri y'okufuna amazzi amayonjo. Twalabako ku TV ya KSTV batulabako omusumba omu ng'alina amazzi g'agaba. Kiza Peter yakusakidde eggulu erino ku lwa KSTV Agale.